Kifo ekya kaadi eyo eya bwameya wakyaliwo okusika omugo okw'amaanyi Kirunda ali kwagala kaadi eyo Mubaraka yeye natuleke yesu ebizimbe yagandi muna mupangise mutwale ebizimbe kuzira Mubaraka comedy gwe yazana mutawuni muno tutumwerabira abaana soka batwale ekizimbe ekyo yatulimba tate o container taida kutuliza abantu olwamu akasente yade yabeda o container abaana wayama we abaana bale mukanso bakola resolution nti bukiyosiki obulyabo lino ya mwena ali encho yauna ku yabuizawo tractor na bajita mu mafuta kuncho yauna yengeba timugoba bantu bange aye bamukanso yakobe bali no vaawo kati ku side ya Kasolo abaana bafutu soja bagamba nti Kasolo yabayisa mukawe eggaali ku kitebe bukyaba kizimba yagenda olulinga agenze kukima mpapula abadde aga nti owaze sobola kulemerera kulagana ne government eri mbuyinza nebira soka akati abaana baga nti mukaade eyo bagimukwasa tujja kwekalakasa mabe kalakasa ni bani balina obululu abo nifa abalonzi kino kibuga kyaife wanjiwa kyusa omuzindalo ati JD nondetere abantu abategeera 10 osobola otwala bafuti soja ye bafuti soja nabali wanze tibitegera bulungi kati uliriza mugere tobabona mu film kati ku abazali ba film omugere kakati ku bonero buli enkaaga oba ground work abalaga nti Kasolo tali kubojjangawo nti ekibiina tana kyakikoledde Kasolo alikola lwakuba abenu UP bino ebintu byebasinga okola babulanga olikola ida ku nguudo kunga abantu mwekalakase wekyange ebyabisobola nikyuna Mubaraka wange yo byabisobola okwida ya tawuni yona okuvuera yayolebekaba musajja social media sebo mpa amawulire g'omwami Simon Muyanga Lutaaya kakati gendi kwenda Simon Muyanga Lutaaya avuddeyo mwana Muyanga wange yalajja kube Muyanga Lutaaya avuddeyo n'agamba nti akkiriza nti omukulu gwe bayita Agroben yawangula akalulu mu kaadi y'akamyufu ak'ekibiina nga 17 gw'omusanvu yawangula bulungi nnyo omukulu gwe bayita Sanuni Bwire era agamba Sanuni Bwire yakwata kyakusatu yakwata kyakubiri Muyanga n'akwata ekyokusatu era naye agamba nti ali mu kwewuunya abaali batwala ebyokulonda ate okulangira Sanuni Bwire nti yakwata kola ki yakwata ekisooka agamba nti mu mazima bulungi yali mu kalulu era agamba nti yagala kaadi bagikusitule bagiwa Agroben tebagimuwe kubanga bala baliyo bale amasanalaze mangi gena bakobye nti togema kuwaya jota buuza aba amasanalaze ba technician okoti kali akaka kudine waya ninda ko Muyanga yakwata kifo kya kusatu yagema kya kusatu balangire yageme kyoko bali basatu mulesi so buti Sanoni nadeba obululu basobola kuba balonda Bwire chiba Sanoni nadeba azira waire nkubitanda asobola agimana wa Simon Muyanga Simon obwavo mukunkumukaku ali kwenda akalulu akaseke kuwakazi ate kifo akisana kuba qualifying bulungi aye mpegano musada waitu munakumuna ife pegano mukubo munakumuna ife Agroben amanse sente kasito omwetega nawulira ng'omwogera ku bintu tuwane ku bwa Agroben wano ku radio wetuli mu dakiika 10 eddiirako omutabone busimu bw'ekyoga buli Agroben balina do basansaniyanga dali dole yagabako ebyeri biringa bali kwingira mu system ole recording motoka mvwako yali ayina zagwawo tayina wadde yali ayina zagwawo bana mulonde Simon Muyanga Lutaaya ireyo ngaidye wanamunigina tali kwira wanamunigina agenda eri agenda kugendero nze ndi kwenda Simon Muyanga Lutaaya wange bamuga akalulu kuba mutayabo bwene mu kalulu idukira liyo bamusibako mwikomera kwa nekirinya twaja twabona Muyanga nga ali mu mpale ya Yelen bina kandi blaza ati kalulu nga bali kumwenda ku milioni 10 meka empale buti ajambale mu fitting kuba buti yali mwena aremu so Muyanga wange bwene n'obululu asana okugebwa kakati chogeni badelegisi ntijayo mo namba chi omusadono ya mwaba nesede gwe balonda begalo bwe kibajityo oli kusubira ki ngokere ko baba nesede nagangula tugenda nambole sebo omusadono ya buzabuza so kakati
obudde butwala naye poliisi tenaba kubanga bwetevaawo kakasa ku mawulire agabadde mu kibuga wano Jinja kiro waliwo abazigu abalumba ebbanka ya Absa Bank ne babbamu ssente obwire bwaleero babiseega nga abaisirikale so kakati poliisi tenaba kubanga bevaawo kakasa ku mawulire ago naye abakulu bagandi batandise bali mu kunoonyereza banka bagirumbye ne basokolamu ssente ne bazitwala tenaba kubanga kitegereka omuwendo okusinza ku mawulire ate ge tufuna okuva mu nsondo enekusifu naye James Mumbi omanya ajja kuvaayo ayogere naye olaba batuuka okubba banka mu Uganda eno twetaagamu amaanyi ga foot soldier kaiwulira kabootongo omusadoni owemundu bali kumwiba oba olw'omugeraide anti ife ba foot soldiers tukkiriza era ffe abalina amaanyi ffe abakwatiridde Uganda eno kati Absa Bank bagibba lwakuba obubbi ebiseera ebisinga obubbi bwa banka amasundiro g'amafuta n'ebifo ebirala ebyenjawulo bakuŋŋaanyiza ssente ebiseera ebisinga babeerawo embeera y'omupango oli agenda waliwo abawo abamu ku bakozi munda omwo abasobola okukolagana n'ababbi ne bajja ne bayiiya nga ne bamanya era olaba ng'omusirikale abadde akuuma tebatalina wadde akakulubule n'akamu zeena ekyo nakikola ku zeena munda mwene kujja kantu gekali naba n'akasumuluzo bayibyemu ATM bagire munda kubenda munda so tiyabaire nabayibya just why I'm asking you because we amawulire babeze munda bayibye ku ATM gano tiri kubitegere ebintu so kakati amawulire tujja galeeta nga tufunye source ento twongere okunoonyereza eiganga ekiriyo tinkali kutegera bifo eiganga timuli kumpa ifo bugiri timuli kumpa ifo namutumba ezira amawulire galiyo kakati eyiganga ku kifo ky'ombaka omukyala abakyala babiri abali ku mbiranye ennyo Sauda Kawuma alibaawo deni ne mukyala Mariam Seif bonna abasiraamu nze nkuwagire ku nsonga eyo kuba ebyafaayo biraga ng'eiganga okuba woman MP kusaza kalala nga wegololera era atalemera nawo ekisooka bonna babiri basiraamu kati bonna beeyawuddemu Sauda Kawuma alibaawo yekute ku mulama gwe yatandika nagwo gogaba mama kiti okuzobola okuzza emitima gy'abakyala buli omu ali kwenda kuzaala oba yagaba gomasi omukusada yagaba gomasi n'omudaliso n'amapeesa gako niifo twali abagenyi abakulu mu kugaba yagaba igombola kwigombola kati Mariam Seif kati mama kiti ebamugenda obwerere kati mama kiti Mariam Seif adigulaga Mariam Seif ali mu kusima amazzi naikonto oyo nali kufa kubula mu ngaba onaliga mama kiti ne baafu n'akataasa agaba mama kiti yakuweera ku ebbaafu nikankobere mwami Muvonia abakyala bano lwe bayida mu leeseni y'okwesimbawo bakazi banayo bano balina essuubi gye babasuubiramu aye babayidukiranga ku tayimu ya kalulu nekyetera n'owaagano mangi eri obuzibu nti nze nabwe n'omukyala ali kompuleka kono ku tiktok yakati bayenda mangi eri nga baafuuka baluganda aye n'omuntu okujya yaba nga agire ku level yindi yerabira abantu bano abawansi abakoze eki mukubangire ku Central Market omwalamuse ku bantu kati eyo weiganga oyo gwobona twali mu nsike y'okunooneza mwana mugalo yakalo kuba twamwendanga kubanza abana mulamu osobola n'okusanga nga mama obona mweta atya osobola n'okusanga nga mama era nze oyo mulamu wange kati ulira kati ulira ebugweri omubaka aliyo Abdul Katuntu uliriza ali kugaba nkumbi Wandera Sadala amuvuganya aligaba basale Wandera Sadala taligaba basale donka Wandera Sadala aligaba basale agayira abana emirimo agayire abana abandi abatule munsi edokuli okubebye ebintu bingi kama nebyo bula mu ground yabigemyeko one yakagaba mbago mu myaka 20 emyaka 20 nga nembago diva ministry of yo bulimi ate government yavuma mwalito olembago Wandera Sadala gwe tuli kwetaaga abantu abali ogaba enkumbi balifuna obuzibu tulinawo nkoko mweru yali agaba nkumbi n'abantu bisada bineka nkoko mweru nkoko mumanye abantu abandi baje baliyeko tulina Abdul Katuntu oyo muveko amaze banga